which is taken there is the Bannayuganda kibatandise tutamako nti ebintu ebibakwatako tubifudde nga bano abasajja ab'obukookolo babifuula katemba tubyogerako bwogezi oli kasabbe ekintu kyonna naye nga asobola okugumiikiriza omuvumayo wiiki emu oba bbiri ajja kugenda nakyo nga tewali amufuddeko emabega awo tubadde ku sente za National Security Fund tuzivuddeko tuzze ku mabaati g'Ekaramoja kiri kiyinza okuggwera awo ze biliyoni zigenda nga tewali azifuddeko naye nga pate tubadde tulina obuvunaanyizibwa okwogera kya mabaati gano kuba kino ekintu ky'amabaati ndowooza kyekintu gavumenti eno kabineti yayo bukyejja mu buyinza kyera eyingiddemu si babadde balina okuswala ekyandisinza okuba bononera erinnya lyabwe kyabajja mu buyinza bulijjo tukwata abantu bapa sente nawali nebakwata ebyo bya gavumenti ne babikozesa nga tebalina buyinza naye ku luno abasembayo mu ggwanga abakulu okuva ku namba 2 w'eggwanga vice president okukkirira wansi ne baminisita abasinga obukulu mu gavumenti bonna ne beetaba mu mudido okwegabanya amabaati agagenda mu bantu abasinga okubeera obubi mu Uganda ekyo ekisinga okuluma abantu abasinga okubeera obubi mu Uganda akantu ke baweereza akatono ng'omugagga omuvundu alina n'enkoko ku sowaani n'ogenda n'obba entula z'omuntu n'akawunga ke kyekiri mu kintu kino ovaolaba kinyiiza nnyo kimalawo abantu amaanyi mwakirabye nti omukyala akulira eby'Ekaramoja naye yali mugezi yasooka neyegabirayo 3,000 naye naagayo banaaba bannoonya asooka empeeko ne banaye bonna n'abawaako amabaati olumu n'atwala bwebaba mugezaako okumunyigiriza ng'abagana ne vice president yatutte ne deputy prime minister naye yatutte kati bonna ne bagabana gavumenti yonna neggwawo tezaba batudde mu cabinet bayedde abantu bonna buli omu mutulya mulimu ebbaati eri mulimu kintu kino kiruma naye kati mu Uganda tulina kukisekera mu busekezi kuba ye komedi gwe twafunye naye tulina okitegeera nti komedi wa Uganda katemba alimu yasinga okuba obbeeyi mu nsi yonna nosasula biliyoni 3.7 osekemu twagundi yabbi amabaati bwe kati ekirala ekiruma ennyo nti minisita akulira ebyensimbi mukulu Kasayija lwamuuza ku kintu kino yagaa nti nti bampadde amabaati sigasabanga mugulaku ekintu ekyobwerere okigaana ne mwami Kasayija statement ebyo yakoze eruma nnyo ku muntu yenayina ayinamu akyayinamu akantu akyayina obulumi n'abeera nga alina obuntu kimuluma mwami Kasayija yennyini eyakwata sente n'aziwayo bakulya b'Ekaramoja amabaati naye naye ne bayita eri bayoga nti twafunyeyo gano sebo ge twayisiza batagenda Karamoja naye kwatako gano naye n'otwala ate ekifo ky'okwekuba mu mutima nti bane mu nsonyiwe n'ogamba nti nze bampadde nze bakuwa ekyobuweerero okigaana mwami Kasayija akimanyi bulungi nnyo ku akawunti yo mu banka sente nezimala ziyita ebbali nga naziyitaako nga tozitegedde toyinza gaa nti eno akawunti yange sente kanzijjeko era bw'ozijjako bakutwalako omusango gwa bubbi lwaki wagiyo sente zotaateekayo kati mwami Kasayija amabaati gotaagula gatwala mu constituency yo ogatwala otya mu constituency yo tetulowooza nti obuli bw'enguzi obukyasinga okubeera obunene mu kya Uganda etandika buli mu gavumenti yennyini abaminisita bayitirivu buno bwe businga era singa kyadde kitoboka abakulembeze bano bandibadde beekuba mu kifuba ne bakkiriza kitwalidde emmere y'omulwadde ne bava mu gavumenti yasi ya gavumenti eno ekyalinamu kye bayita okuswala abantu bano bonna yandibadde bagamba ne basibako embuuza be ne baddeeka ate ye IGG ne banne ne batwala omusango mu maaso
ogwa corruption kitegeeza obuli bw'enguzi kitegeeza ogenda n'otwala ekintu ekitali kikyo n'okikozesa okwefulya mu kyoyagala okwata ekintu ekyabandi kati kusaayo kyabakalamojja ate nga bannayuganda bannaffe n'ogenda n'okikozesa ng'ofunemu obululu mu 2026 ogwo omusango munene nnyo mu nsi yonna naye wano mu Uganda bayinza okuwona era mu ngeri y'emu ndowooza sagala kusekerera bannanga bava e Karamoja ba MP naye ndaba kyebaliko nti bagenda kujja mu minisita obwesige bajja kuba bakamya empisi bagamba empisi teva mu mata naye ng'ogikama nolowooza ojja gajjamu bajja kuba bakamya empisi kuba bonna bonna bandibadde babwagire okugenda mu maaso bonna babaddemu tebayinza kwesalira musango ate n'ab'e Karamoja nabo mbabuuza ekintu kimu Karamoja ku saawa yali yesinga kwetaaga amabaati ekyali kisinga obukulu lwaki mwakkiriza tukugula amabaati ate ono omukyala yabadde agaba amabaati yadde mugezi nnyo ne minisita omwava e Karamoja naye yamuwadde aganaga okufuna buli omu nga bwayagala ag'okugabana naye yamuwadde era ekyokola kye yamuwadde ku mabaati bana bagate mabaati gagenda Karamoja bajja kusoma mu minisita yagatwala ate abakaramoja batandika kwerwanyisa naye kiruma mu ggwanga lino bino byonna bibeerawo ne tuseka mu busesi ebigenda emesage twavubuka abakyatusinga obutuufu tutansooka ddiwa eggwanga lyammwe munaalireka bweyisinga buli kimu bakiryanga bwe baagala kuba bo balina omulugube mutyakkaaba gye bujja mwebudde okwesobolayo tulwanire eggwanga lyaffe